Nyweza nyweza tebuntwala nyweza 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 tebunsula obuvubuka buno ngamba ntasa nyweza nyweza tebuntwala nyweza 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 tebunsula obuvubuka buno tinesomera bayiba kachuzi kako kasala kesaze butai lawate weka bigula ndinanti amasolula aba fokasolo nwebula Ugende wo musumba oyo bayingirira bwerere okitegedde tuwaye ekiweebwayo n'ekimu eky'ekkumi nabyo si byampaka tewali gwe bateeka ku mmundu nti bw'otaza sula tosanga nga bo babbaawo nsa ku mulyango bw'otateeka wano kimu kya 10 toyingira bw'otawaayo kiweebwayo toyingira ate ku kivulu kiri different nga naye mwennyini tazze musumba teyampagidde abantu nga tebazze bambi talina right ebalagira ku mpaka okirabye bangi abayimbi bangi nomanya nazabira nolaba ne video nga musumba ne musumba yennyini nakola ne drop nakola ne video eyita abantu era ne batajja kati omusiraamu fena tuli bachali omusiraamu aguddewo buchaye ngaggwe ompise nkubeererewo nkuwagire ng'oli mu kugulawo buchayo nenzija nenkuwagira kati encha nganze ndi mu kugulawo poko joyindi naye jjukira nakuwagira kuyiyo bwe nkuyitojja osobola oyimba olima n'emisa kisemakula kyanguwa okitegedde kyanguwa than okuyimba oluyimba n'omukulu lirupazo oba okitegedde wenkudi okitegedde luli twamuwanga emitwalo 10 nga tagirinaamu obuzibu naye kati omuwa n'akakadde n'akagaana okitegeera the main reason is amazima matuufu akakadde nange sandikagaanye naye bwe ntuukidde okukagaana manya nkabalamu nga tekalina kikagenda kungasa kyekituufu byerina sizoni eno birungi nnyo era buli mwana kyeyeetaaga bakirina ate nga ku bbeeyi ensaamusaamu ekizimbe kino kiriko ne hotel gye bayita Yucha Hotel and Suites erina ruumu ez'omulembe nnyonjo ate ng'abakozi bafaayo nnyo abagole mujje mufune obulamu obupya ku Yucha Hotel tuli wano ku Entebbe Road bw'oba ova e Kibuye tuli opposite Book House awali Zion Offices ate bw'oba ova Entebbe tuli Kibuye nga tonnatuuka ku mafuta ga Total kuba ku ssimu 0743 92 17 oba 0765520038 jangu otulambuleko ozule ekipya ku mukutu gwennyini Cruise Exclusive Allen Cruise gemanya nyongera okwanirizaako yonna gy'osinzidde okubanga ate otulabira olunaku olwaleero twatudde dda nabagamba exit printers bw'olina okukozesaamu ku printing ebintu byonna byonna merchandise yenayina gw'oyagala oyagala bikopo bili printed oyagala corporate shirts oyagala ama t-shirts mwabagenda mu campaign exit printers betulinawo mukadde kano be bakola emirimu gyonna obulungi ensonga zonna neziba nga zifaanana bulungi nnyo ate neobanga ate n'omulimu era gufaananira ddala bulungi nnyo nga bw'ogwagala kale olunaku olwaleero wano wendi ndi ne Kupi Bly Kupi Bly muyimbi wa gospel he's a gospel artist completely 100%. Naye nze ng'omuntu ntera okugamba abantu nembagamba Kupi Bly nze okutandika okwagala gospel ng'omuvubuka nasooka kulaba abantu nasooka kuliza music wa Kupi Bly Holy Ken Christopher Bilas Fortune Spice namulabira kugwe Fortune Spice namulabira kugwe kati nga neebuuza lindako kyogamba mu bulamu omuntu asobola okunyumirwa gospel mu ngeri bweti kati nze nali sikiraba ate nali si nze nga gospel gwe manyi nti omuntu alina okuba nga ayimba nga Pastor Bugembe Judith Babirye kati here comes a style nga omuvubuka asobola okuyimba raga dancehall naye nga aweereza Mukama so nga mpulira muli nali nkyagala so ngenda okulaba Kupi Bly actually first saw Kupi Bly song ku GXP ningamba lindako kati ate GXP ena gospel gwezanya gwe gospel nali mulaba nga mbana Kenya
kati nenga ono boy wa kabinno bwabi ne bayimba so onako lero tugenda kunyumyamu emboozi ejja kuba mpanvu mukko naye nga nesimye okusinkana amina sebo kama yebazibwe amina agulumizibwe webale tusalako buuza kuba tulaba n'oluvannyuma tweyongereyo abatulaba mwenamba lamusiza mulinnya lya Yesu Kristo kandooze muli bulungi mukama abakuumye abafunye ebizibu akantu kano ndaba nnyo abantu nga bakoogera naye kantu kalungi akagamba abafunye ebizibu mukama abagumye abasaasire tekalinga very common edda naye ndaba kakola sense kubanga olaba tujja okubeera wano twali alina buzibu wano naye sai waliyo at this particular moment wali mu kuyita mu situation wali mu kusabirira omuntu akutuka so I think it is always good ogamba abafunye ebizibu abali mu mbeera embi mukama abagumye agibayisemu abali obulungi twebaze mukama amina yeah. Kupi Bly ya Kupi Bly amanya matufu yani Kupi Bly ne Kupi Bly matufu oyagala gawakanya ulidde yagakanya what does Kupi mean Kupi Bly meaning a miraculous chance of favor miraculous chance of favor kyamagero oba mu Luganda nkinyonnyole ntya ekyamagero ekyo oba ekyomukisa basically amanya gange amazaalirano yenze kusaasira Emmanuel Edwin Serwanga kusaasira Emmanuel Edwin Serwanga yes kati lwa kusaasira abazeyi bye bankulizaamu so era ne Kupi Bly ditambulira mu bujulizi bwe bumu basically obulamu bwange siina kyembiriivinga nti oba kino nkikoleredde nnyo nza kisaanira oba buli kimu just kisa kya mukama okitegeera ebyokuyimba saabisoma sigamba nti muzeeyi wange yali akubaraga yali muyimbi mukwaya era akyayimba mukwaya Golden Harp Choir naye kugamba olaba nga buli kimu gyotunyulira obulamu bwo nejovudde nga mukama engeri jaza ng'olaba mukama kibadde kisakye bw'asalawo n'agamba kugamba waliwo abantu nga they take glory for what nga olaba ddala kituufu n'ogamba kankwesa example ya Cristiano n'ogamba omusajja bw'atula wali ne yeewaana nti akapiira akakoleredde kulaga hard work nebe yakisuubira kituuseeyo okitegeera naye ng'era bw'olaba hard work gw'ataddemu n'amaanyi you can say nti ayina he has contributed to where he is kati ne wabaayo naffe nga tolina nnyo nga bakutuuzizzaawo ne bagamba tubaliremu zituni zetukuba weeyimbira bibyo mukama n'akuyamba ne lukwatirayo eyo abantu ne bakwagayirayo sigwa asinga eddoboozi eddungi sigwa asinga ki of course the more you grow ogezaako oyiga ogamba okay I should do better here I should improve here naye nga wali mukama gye yakwakulirayo kyali kisaaki you didn't fully ekintu ekyo tunyonyola mu Luganda grace ki towalina nnyo contribution yo nga gwe nga yali Katonda abaddaani nti Katonda so erinnya Kupi Bly kyeritegeeza nti just mukisa ani alikuwa nze aliewa wava kuki era nga kugambye ku bujulizi bwange wabitunulatunulamu omanye kitegeeza oso Kupi osomyeko kusoma konsomye so somyeko nsomedde ddala se mbadde cepe zonna nzisizza bali kusoma tekuggwa naye kale nsomyeko kale kayalugambe kubanga ate wene yagamba nti nsomye ennyo olwo abalina zi doctorate esatu okitegedde era bajja kundaba nga sirina we natuusi so yes omanyumirwa nnyo okuinterviewinga abayimbi ba gospel one mu bulamu buno bwe tutambuliramu Kupi buli muntu ayina ensonga lwaki asinza mukama buli muntu ayina ensonga lwaki ayagala nnyo mukama onfuna nti nkoze ku bayimbi ba gospel bangi naye ogenda osanga lwaki yasalawo ayimbe gospel music ogenda okusanga nga story gyakuwa nga wallahi ayina okwebaza Katonda obulamu bwe yayitamu
alina okwebaza Katonda. Olina asawo n'agamba kati chapter yo zonna nziggadde. Ngenda kuyimba nga mpeereza Mukama. Okitegeera. So bino bibanga byanjawulo. But kupe mu bumpimpi. Osabira wa? Nsabira ku church bagita Heaven Bound Church. Eliawo Mengo. Kumpi ne Motor House. Musumba wange ye Musumba Patrick Buyinza. Adanga ye muzeyi wange anzalira ddala. Nsabidde mu eyo church okuva nga ne muzeyi wange tanafuuka musumba kuva nga tukyali bato ddala ddala. Ne church bbiri ze nnyinza okugamba ze nsabiddemu. Eyo Heaven Bound kuva we natandikira Sunday school then nengenda ku Saints Gate Church Katwe. Osaba buli Sunday? Si buli Sunday yokka. Ngamba kale zinaku za official of course buli muntu asaba. Joita home church kale gyogamba nje. Yes. So I know some people bamanyo bansabira kanisa gana amalala biki because banda bayo nnyo. Ne home church yange. Yeyo. Heaven Bound natandikira Sunday school mu buvubuka Heaven Bound muzeyi wange awo agenze ku kyeyo. Bazeyi bange bombi nga bagenze ku kyeyo. Kati Heaven Bound yawo bambi twali tukyayina bakyakuba ngoma nga Saints Gate jajja wange jasabira. Tebo bayina zi keyboard bayina youth church yabwe nga vibrant Bible Jerry. Nensoka nensala nenzireyo kubanga nayo ba family members banje. So there's a church ebbiri ezingurumins Heaven Bound ne Saints Gate. Saints Gate the late Bishop John Michael Mugera Musumba Eva yagisumba kati. Yes. Ekitegeeza okulidde mu family nga essala nkulu nyewaka. Yes. Ekyo nkyebaliza mu kamera kye kintu kyendi proud of. Though ebintu by'obulokole bino nga obimanyi tebasikira bisikire. That's the other issue about it. Nti obulokole tosikira togagamba bugambi twakuba bazadde bange balokole nange by the virtue of fact nti bali balokole nange ndi mulokole. So Bob abazadde bagezaako kushepinga ne bakulaga ekkubo nga omanyi omuvubuka bw'otuuka kati nze mugambye obuvubuka bwange obusinga my youthful age muzeyi wange teyaliiwo yali ku kyeyo kati awo ekitegeeza just oba either kati okuze emirandira okuze nani muzeyi yagenda ku kyeyo muzeyi yagenda ku kyeyo emyaka nga 11 muzeyi galo wange bagenda bo muzeyi boy yasookayo muzeyi galo n'amugoberera naye awo mu S3 eddalunga lisusse bangobye ekitovu tandise okuleeta ebizibu awo tugenda mu S4 awo ekitovu navaayo nga ndi ku last chance. Omusajja n'atugamba omusajja oyo bambi bamuyitanga Twino yali dos mwebaza nnyo yali kyali waffe n'agamba muzeyi galo wange n'agamba kusaasira watuuse kati bali bakansa spending emirundi ng'ebiri and that was a given ekitovu. Ogwokusatu kati nga ndi last chance naye ngejjukira ngenda mu S4 kitegeeza we nnyingirira S4 ne bantema ate nga kyali most probably kubanga ne gye nagendera efujjo lya kivubuka libaawo ekitovu eyo ayina emisango bino bya muziki bino bya kulwana omuzannyo gw'okulwana gali gukunyumira nnyo masomero g'abalenzi positive kitovu nasomera nnyo mu boys schools Savio Kitovu kati aga masomero ogamanyira mubaamu ekibuli kingi oba ina nawe okuba ow'ekibuli oba so anyway fujjo eryo bakutte ne zi radio biki so ne musajja bambi n'awa muzeyi wange amagezi n'amugamba bagenda mumutema mu S4 essomero libabule mulimo ofuna essomero eddungi muki kubanga simanya ennaku zino oba byakyukamu naye eddaffe bwe bakutemanga ng'oli mu S4 ne bakutema ng'awoddayo essomero lyonna lyogendamu waddayo mu 3 bagamba ate bo bakuyingize S4 nga tebamanyi gy'ova tebamanyi oba ogenda bw'obasembesa so ye yalinga gundi eriwo so abantu abasinga
nga S3 awo nga weegoba bw'olaba nga toli bulungi so ne bamuwa muzeeyi amagezi ne tugezaako awo ne ngende seta high ne bampaawo ne bampera ku condition yemu tewali byakuyimba wano tewali alina by that time natandika doyimba natandika recording am Firebase by my S1 SP7 back Firebase kati nayinanga zi connection yezo zaba bucha bichi wali ku Firebase ngoli mwana mtu naye ngogena Firebase na recording ina ku Firebase kati ngajyo basanga kati nga yeyo ngambe gadi obachi nga mu part of them naye njukira era kintu kino njukira njebaliza nnyo Firebase balinga anyway it didn't look te abantu bakiraba ngeno naye nga bali very strict kwanga kyenjukira twalinga ne Mickey naye nga sebo naye tebamukiriza kulinnya ku stage ng'olina sooka okumala osoma okitegeera kati nga wofunye akakisa webyebe mugenzeeko mu buno bukabalagala bwani obwo n'ofunamu ka chance n'okuba muraga ate kati ebiseera ebyo n'abaana bakubanga recordinga by S1 tebyalinga very common okitegeera tebyalinga very common era kati yali era daga nga wa Kristo kati nkugamba webaliza enjiri ya Mukama eyakuyingira ng'okyali pikini ng'okyali muto kati tugende mpola ku Biblai wavange waka nga mama tamanyi nga taliiwo mama bali kubulaya baba kubaawo bakulekerani nabeeranga ne kazini wange twalinanga kazini waffe bamuyita Farida ng'ajja n'atusuza ekiro nga yabeerawo full time nga tulina anti waffe anti Sarah nga ajja ekiro n'asulawo n'atuleka nga tuli steady bika nayiringa mu boarding so mu holiday nga bwe bakikola we batinaye naddayo kati muzeeyi galo wange yakomangawo mu holiday yakomangawo mu buli mwaka yakomangawo omulundi gumu nga mu January awo kati njagala kumanya time eno gye webbirangamu kati yeyo holiday kati mu holiday na planninga nga ne anti Sarah nasoka nga ne nebba nangwamu nga mulina ku macha bwagenda nga njiya paka kamocha tugenda ngo recording nga womanyi omuchali yandiko eya introducing at Firebase bamuyita actually kat Musumba bamuyita Sister Ade Musumba Pastor Ade Muwanguzi yali a recording irayo nga yimbanye bya band yawo nga amanyi nga amanyi ba Eddie yawe wambi mchala mulokole yali wa ku church kati naye nga akimanyi muzeeyi wate nga umanyi omwana omuto ebisede ebyo tebya kati now it is common adine n'okuyimba kuli appreciated and accepted edda nga kati ngetabu nga buli omwaga kati omukyalo ono mu ngeri y'okumprotectinga nagenda yennyini nanneekwasiza Eddie yawe omwana ono ayagala ku recording ayina obuyimba bwe ngenda ogenda ku dream ng'olwedde nagezaagezezzaako bu studio obulalala naye nga kati nga kyenakola nga muzegalo wange yakomangawo mu January nakuleterayo obugoye obuvudde UK biki kati yali capital abazeeyi soyina ngeri gye mbagamba ffe twakulira katwe mu nkere ofunye omukisa bakututte mu masomero amalungi we nasomera nze ku Savio ndoza nga nzeeko omuntu asomerayo okuva ekatwe ngira abaana be bambuuza sibagamba nti mbeera katwe mbagamba mbeera Makinde kati nga Makinde gwe bamanyi kizungu Makinde nkizungu nga nzikiriza ya naye ng'okkiriza weeraliikirira oyinza okubaayo abeerayo nabawe exactly kati nange gye naleka kumunnyonnyola nti obeera katwe mu nkere so akati we nafunanga obwo obugoye nga bengenda ku ssomero yalinga business nga mbutunda nga nsavinga olimbo lwe nasooka recording olwaliro emitwalo 7 egyo nkyazijjukira nga ng'omakinga sure holiday weefiiriza buli kamuko n'omenga sure okomye osavinzeewo kubanga kyekyalinga that was my passion nga wenzijja ngenda okurecording ngenda okuddayo ku ssomero nga nkwatwako ate nnyina tune eri recorded gwokimanyi tebyaliwo okikola otya mwana kati yawujjukira kati ekyo ne kimpa favor mu baana bano aba HSC aba senior 6 senior 5 ate kati ekirala nga nkolera mu Firebase
nga bakulu be bali okusomero bagamba mbera ne Bobby wali ate nga sedaga bagamba mbalagako nga balabirako ddala kati ekigamba we nagende seeta ne bamponinga ne bangamba ebyo tojjuke ngendo genda eseeta nga waliwo already abali bavudde ekitovu abali benali nasoma nabo ngo bagendayo before kati nga omanyi oyagala ogende weefuge banaye kamale S4 ndyoke nkuba endongo yange tewali aŋŋambako kati jukira by that time ntandika okukola endongo abazadde tebamanyi so I was trying to keep it a secret kati bino ebyokuntandikiza ebyokungoba ekitovu bye bitandika okukaleetayo ebazeeyi ne bangwamu kati ngenda wano neefuga era neefuga kyekituufu gye nasanga Katalina gwe nakola naye nnyweza ye yali kwaya leader wa Anglican Church bainanga bakatuliki naffe abasigadde balokole ba Pentecostal bani bonna nga mugendera omwo kati nga kwaya leader ngomanya omuziki guba ngamba wae kanjinjira nyimbira wano so we namusanga naye akawanya akajjawo baleetanga mu S4 ezo social ezo baleeta Firebase Butcherman ngolede mwemanyi etomero nerigwa eddalu esomero andi kati awo nali bye nali neekuumye byonna nga tebikyasoboka era of course nga womanyi mubamu mubamu abalaga mafini abalala sikyasobola kwogera ndi wano condition eyo webintegerera condition eyansembeza essomero tebayagala ki naye abakulu we bajja kavulu bajjani nani yonna Firebase yajja zamani nga obamanyi we badda Bobby teyaliko netukuba nenjinga nalina tune by that time na tune nalina kola nga mu S2 nga banyita glorify if you glorify and you glorify ay kati nga omanyi wabucha tuvimbyawo nenkuba nengamba babango bele ninya stage nenkuba tune so the cat was let out of the bag omanyi wabana ne bachamuka lalo kati era awo ebyango byeri ne biddamu nga omanyira okuvimba ne kutandika ate kati tokyayagala bagambeko bagambo salako enviiri toyagala ne bansuspendinga mwawo kati awo abazadde bo balabye kyekituufu naye kye neebaliza Mukama nti mu fujjo lyange eyo lyonna lye nakolanga na buli kimu saava ku Mukama like saafuna saali era ne mu Firebase bewunyanga nnyo kiki rasta lwakyakuba gospel ngate omanyi challenge zibaawo olaba bali abakuba bire ebirala bayitaayitawo ng'olaba ye music atambula nze music gwe nnyimba ne mu church tebamukkirizayo ogenda okuyimba bwe bategenda okuwuliramu bakuwa bawulira ebidongodongo nga bakugjayo lindako by that time nga oba oyimba gospel yo gwe muyimba nga church tezikkiriza ennaku zino era kyobalaba Saints Gate yankwata kubanga njuka ne ku Saints Gate kwennyini nga omanyi bamanyi jjajja wange bamanyi ndi waawo naye ngera olaba ennyimba abantu bamanyi oli music gwogambye yaliwo kati bawulira bino balaba ddala byakiyaye olimuye kisooka oyimba lupatwa byoyimba tebabiwulira kati bwogattamu ku Luganda ne bategera amagambo era kale naye maama ebyo ebidongodongo ebyo bya sitaani kati kyenjukira lumu ekyankwatako Bishop Mugerwa yampitayo lumu njukira oba nali nzirayo na ku ssomero kati mu holiday wano I used to make use of the holidays nga making sure mbeera buli wamu kubanga kyemmanyike katayimu kennyina nzireyo nsome nampita lumu bambi awo nabika nali mmaze ndowooza kubanga nali ntandise n'okukuza enviiri nali ndi ku campus awo naye kati wano nga sinaba mwezi S4 Bishop Mugerwa nga yalinga yanteerayo akabega ne bambi Joseph Segawa Joseph Segawa the gospel artist kati nga abantu bayina olaba oli amukkiriza tolaba kasi mubi kati awo Saints Gate layo njiwa credit for that kati Bishop Mugerwa lumu kyenzijukira jjajja wange ekyamujja enviiri ku mutwe
kumpita nansiiga amafuta nga nyina ntandise okukuza dread ntandise osiba enviiri jjajja wange ndoza nga takirabangako ekitegeeza ne musumba enviiri tazirinaako buzibu nnyo okitegeera kati yalinga antadde yalinga akoze eki so haso awo wonna nze nga ngambye natandika recordinga kuva nga ndi mu P7 back nafuna breakthrough yange gyogamba nti breakthrough yajja nga ndi ku campus Nyweza Bwaka Bwaka I love that song Bwaka then Nyweza neddako nezisidda mutawa nezigenda okitegeera so eyo neyo hase eyo persistence awo nalina chance nyingi nnyo ng'abalala bangi abagamba kyo kikyo Bwaka wamukolerawa Firebase Bwaka wamukolera Firebase Paddeman kati gwe Firebase wali ku gundi ki ku ranka ki tenali pikini era tole sina gamba mbu nali oba ngambe na associate akati katujamira li kid ngatubanzikiriza nagenda ku okitegeera awo enkugambira nti abasajja abo baweera respect kubanga kituufu baba kumpanga nnyo platform nga nkyali pikini bwentyo maybe byandinzijeeko mundi emikaji wa meeting aku Bobi Wine nnyo mingi kambi twabeeranga awo mu studio mingi nnyo nengera bakolaga oli kadabayo follow the rules I don't know what to expect twayinga olaba Firebase eyo Butcherman yali he was one of the biggest attractions yasinga nga kuleta abantu nali nebuuza Kupi Blay okola ne oluyimba ne Butcher Didi Swaga I love that song ndina ne musimu yange kuzezimu ku nyimba zo ezimu kuzensinga okwaga byaddawo nga nabayo Didi Swaga kati nebuuza Kupi Blay yejja atya nga siraba connection nga siraba nina Kupi Blay aleta atya Butcherman muno oluyimba kati ekintu kinengera kunnyonnyola tulina wano backyard studios nange kati ndi very strict kati nga bw'okula omanye emize abakulu gye babeeramu kati wo baasi eyo bakolerangamu ebintu ngambe omwana omuto byatakkirizibwa oba byotafiiringa comfortable kolerawo nga waliwo omwana omuto okitegeera kati ogambye nti bagaya abo kyobeebazaako was that ate ogamba kubanga ffe twandigambye nti batusosola ne baleka Mickey twasigalangawo naye nga fe abasiimula studio ng'olumu nzijjanga bwe nkugambye natolose ewaka nazzeemu ne nusu zange nga 15 kwe kulyo kwennyina okulyako ekyebitaano 1000 lunzizeeyo 1000 kyenjukira lumu nasumagirako nga nfunye oluyimba lwange olwasooka nga balumaze nasula mu studio kwolwo kati nfunye ka CD ndi mu taxi nkutta obukoyini bwange ne CD yange nga nfessanyi naye nasuze mu studio nsumagira mu taxi ebikoyini ne bigwa nebiyingiteri kano okunoonya taxi omusajja tayimiriza taxi agamba muleke kazalwa tunaabiraba okitegeera passion yeeyo kasidi naye ng'ofiirawo kati lumu awo nga tubeerawo ne Mickey noga amaani siinaamu gundi Mickey n'ayiyayo wali nemufunaawo olumama amaze okukkiriza nti it's muleke awo nga tebannabanga tebamanyi na kumanya ebiseera bye na recording ezo emyaka ng'ene 3 nga tebamanyi bagenda okungwamu awo S3 ng'eggwako awo nyingira S4 kubanga mu S4 wenkolera video yange yasooka naye kati nga bano ba anti bange bo bamanyi kati awo nga nabayingiza mu ddiiru kati olaba muzeyi wange teyaliiwo for over S4 okolera video yasooka S4 I shot my first video in S4 2006 baluta batya Ghetto Love video nyimba 2 mu VDM Didi yagikola Didi Pix Didi producer producer Didi kati kwa akola olimba Ghetto Love nolimba yalukola Ghetto Love kati ina kola oli glorify nikugambye nakolera mu fire mu dream by that time olumfudde stam masomero someraawo kati nduzenga nakola nkoze enyimba endala awo kati ngudde mu Didi yankole nga watu tukola video mungana esina sende ate nyine nyimba zange kwataka sente kafe nakola video uli okubako sijjukira nesirowooza mbu gyasukka emitwalo nga 3
waje kuŋŋaanya ate bw'ogiraba mwerimu abantu bangi baliwo batindesa ab'ekika bonna famire bani mulimu ba yingi tudi mulimu abantu bangi era actually bwe gyeri ndowooza naye teggwayo kubanga nga bw'omanyi bino ogenda okudda mu kutuuko gya uploadinga ng'eyonoonese n'okwonooneka kasidio kagwako gyeri bagiyita Ghetto Love era nti omuntu bw'aginoonya ajja giraba Ghetto Love Kopi Bulai ekyo nkyebaliza abantu abasinga batya nange zenyini natya of course ne muzeeyi wange bw'ategeera nti ndi recording ate ndi recordingira mu akyasinga ng'otiisa abantu Firebase naye kale ekyasinga okuwa bazeeyi bange ate amaanyi kuwulira nti though I've been recording with them for that long naye era mbadde kuki bazadde bakigwamu ddi nti oli muyimbi muzeeyi galo wange awo naye teyali sure mu S3 awo nga bangoba bayogera kaina emisango banayi naye ekyo kuyimba naye tebagambye kati video eyo yesinga okuleeta obuzibu muzeeyi boy yategerera ku video yagiraba ku internet genda bagipasinga bano ba auntie bano ba uncle yayomba yali disappointed nti I've kept that part of my life from him for that long nga omanyi buli muzadde oba oyagala kati nze natyanga nti ajja kuŋŋaana okitegeera ambuuze sente obadde ozijjawa si mugambe nti ate ez'okusomera ate mbadde nkola ki ate engoye mbadde nzitunda okitegeera naye ate ye bwe yamanya ate yalaba if I had told him yandisapoti nze nga omanyi buli muzadde the fear was you will drop out of school, you will concentrate on music and drop out of school. Era muzeeyi wange bw'ategeera nangamba omanyi njagala promising you are not going to drop out of school. The school inaako buzibu. If you don't drop out of school nosoma n'omalako, I'm going to be in support of your music. Era kyekyo. Natuuka ku campus nagisomera almost emyaka 6. Nga nkugambye bana katuuka ku campus nenfuna breakthrough. Tune yeyiseemu. Tandise okuba ku bubulu, tandise okufuna kasente, tandise okutambula, ziriteekete zitandise. Bw'obanga gwe oyina testi naye ng'olina ne ka chance akalinnya ennyonyi ogenda mu Europe okola ki? Olinya ennyonyi. Ku myaka egyo ogitegedde kati nga omanyi akaasooka naye nkalinnya. Bwaka yakulinyisa ennyonyi yasooka? Nyweza ne sidda mu kyalo. Wagenda wa? 2012 Germany ne Netherlands ne David Lutalo. Kati sebo sidda mu kyalo yali sidda mu kyalo yali w'amaanyi. Sidda mu kyalo yogwakola ne Fortune Spice. Kati awo nga bw'omanyi ngenda otuuka emyaka giweddeko ngenda okulaba muzeeyi gwe nasuubiza nti nja kukola ki nja kusoma mu maleko. Awo ebyokusoma bitandise okulabika ng'omuntu atali ki serious. Nengamba ono okumuggyako pressure kamugambe nja kubyesasulira ebisigadde kanesasulire mmaleyo so that aleme kuba ki kubaako nnyo n'abanga agumye naye agenda okulaba omwaka omulala omwaka ogwoku n'agamba sebo wadde wansuubiza ojja kukola ki era ozijjukira awo 2015 awo nakasolinga zituwa zange obunyonyi bwange bwalinga busatu naye kati nga nange kitandise kifiiringa sagala njoyininge statistics z'abali abayimbi tebaasoma ningamba kiki nakola pepe emu okumala emyaka egyo pepe emu ng'ate sigamba nti ogigudde n'ofuna retake wamisinze test naye omusajja yali asomesa sociology namukambwe oyo gwe nzinjukire oyo yanneetooloozako campus eyo okumala ndooza myezi ng'ebiri nengenda mu buli office ntambula ne passport yange bannaye saabaddewo I was out of the country ndaga abasajja nti saako ate namuyo obaamu n'akantu banalaba visa bajja tutegeera mbabize ndabadde omusajja ng'abanga era kyekyo nayiga emakerere nga bajja bagamba lecture wo ya final say your lecture is your final say nenzikakkana nemumanya nengamba wano omusajja ajja kundeetera ebizibu kanzika kajukira ye ng'akiraba nga nze agezaako okweraga nti ntambula nnyo of course star unomwana yagala kumbe nange njagala kumulaga nti owaaye sigamba mbona misinze bumisinzi test saabaddewo
mpa chance nkole exam kale bwe nannema kubanga jukira gundi za contributing nga tests za contributing ku final marks naye nga nze mmanyi nja kuyita nagaana oba towakola test tewikola exam. So anyway mukama n'ayamba 15 ne tumala 16 ne graduating obulamu ne bweyongerayo kati kimanyi abantu abasinga bano webalinze wano webalinze first of all Katalina aliwa Katalina jali ayimba gospel akyayimba naye era yajjasi alabika yakakanamu kale takyali kweri gundi nga omanyeyo tubakula kuze ofunye family awo otandika concentrating you have more things to concentrate on what okyalina eri low gye walina nga okyali empewo gyentwala gye ŋŋenda so gyali ayina era bwelaba omugugoli bw'omukebera ku YouTube ayina ennyimba empya mwasoma mwenna twasoma ffenna Eseta High Eseta High naye of course nanyinza okugamba oluyimba abasinga bonna bwe bamanyi ng'oggyeko gospel fraternity ng'oggyeko gospel fraternity nyweza mujja mutya okukola oluyimba olwo kati mu S4 VAC tugezaako okurecordinga oluyimba olwo waliwo guy bamuyitanga oba Moshi erinnya siryerabira ndoga Moshi yalina nga kalibrary kazi DVD bino ebitunda CD ebitunda firimu kabeeranga awo ng'okkirira agenda ekiwaatule kweri ekkubo baliyita ntinda stretcher baki ntindo okkirira eyo kati oyo guy bana erinnya kandoze siryogedde naye lyalinga bwe lityo Moshi kati nga atukolera ki amanyimu ka production koira bino ku FL era ye yasooka okukola the original demo ya nyweza nenyime twine recording obuyimba ng'olina Katalina kati naye wano mugundi twa recording yo buyimba ngenda ne oyo guy na recording yo then nga omanyi mugya tebutambula wano ku campus Katalina damo kati awujukira ntandiso koze zimbwaka n'ennyimba endala zitandise okuba ziramungwa ku Katalina amanyi tukole tune netugenda mu studio Johnny Beats n'agikuba nyweza oli yagala Johnny yali producer Johnny yalagawa mwalimu ne makindi era naye kati naye musajja mufumbu majjasa ebintu kula yali muyimbi wa gospel yali producer wa gospel naye yeka kuba nalabanga bayimbi wa gospel nga yakola yatukoleranga nnyo aba gospel kubanga musajja mulokole naye yakoleranga n'abalala yakolera nnyo Sizamaanya ennyimba ayina touch ya gospel omulungi Johnny Beats so yatukati awo big tune awo yanshapinga nnyo big tune yali studio joining the campus awo yali muno makindi so nga tukiringa awo ne basiza betwakolera ne Buchaman nga naye avuddeyo ku Firebase omuntu gwagisagala kwerabira ku Firebase yali biggest abali ba biggest connect yali Siza Bucha ne Junior Terrible amita Junior abafaya bo bajja mujjukira nyira Junior kati Junior Terrible yali ate Sunday school trainer waffe mu church nga training okuyimba mu church so laba Dream Studio yayinanga abayimbi bangi kati nga era bw'olemezaamu osala n'ojoyininga Firebase omuntu gwe tuli mu kunyumyako obudde buno oba gwe tuli mu kunyumyamu naye wano ku show ye Kupi Blind Kupi eri omuntu ng'akulabye lwaleero naye ng'ennyimba ezo ayinza okuba azimanyi badde nkusaba nze akayimba kangaako tokalekaayo nnyo I love this verse Yesu tonjabulira nkusaba tondekerera Bible tebagala njagala bakolera ngizako nesaba I love nze eyo verse yanyumira nnyo kubanga nange nali nkyasoma kati kyandeetera era okulowooza nti ono eyayimbye oluyimba luno
alabika wa campus so kituufu mbadde nkusaba ompemu ka chorus ne verse eyo byokka tinyweza nyweza tebuntwala nyweza 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 tebunsula obuvubuka buno ngamba ntasa nyweza nyweza tebuntwala nyweza 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 tebunsula obuvubuka buno tinesomera bayiba kachuzi kako kasala kesaze butai laba teweka bigula ndi nanti amasolula aba fokasolo nwebula That was a mega hit. Kati mukiseera ekyo I think the biggest thing ekyamaking oluyimba olwo olaba gospel nayimba raw. I was so raw oba okyegera kyengamba nali so raw nti nyimba ebiri very realistic kubanga whatever I sang nali mpita mwe omanyi nga wakajoininga campus nzijukira nkugambye most of my school time badde mu single sex schools kati gwolowooza obukyuzi bwampisanga butya ku campus ebo wali ogamba obukyuzi ne busala kati so nakiyimba kati which abantu bakyagala kubanga kyarelatinga nnyo with a lot of people oluyimba luna lwali lurelatinga tinayate Yesu nze kusaba tubeere ba mukwano so big ups to Catalina yakola nnyo yagatta nnyo ku luyimba olwo nnyo actually olunansoni okugeraganya naye zezimu ku nnyimba nga bwolaba Alantonix bwe yajja ne mukwano gwe ka combination kali kakabi era nze nali mmanyi mugenda kuddamu nyimba y'abalala babiri abantu akola ennyimba endala ndozanga 3 naye nange nzijjukira n'enjala nnyingi ezitaafuluma ne Catalina naye nga bwe nkugambye nti wali waliwo ombeerawo ku passion oba osula njala oba ki awo nga tebalaba once you lose the passion mu music kiba kikulemye so ova kunyweza otaaluyimba kyolala taddewo ennyimba awo endala obanga 2 sizimanyi sizijjukira bulungi nnyimba nyingi oluddamu swaga mutadde Dudi Swaga ndoza after sidda mu kyalo oba after sidda mu kyalo oba before sidda mu kyalo sijjukira bulungi kya Kiswaga lwaki tewakola gundi lwaki tewakola video ne Buchaman video enagikola ne Buchaman ensonga eliwe ensonga nkulu nnyo twali tugenda kukola video nagikolera Kenya ekisooka sote yaliyo naye mweyo time waliwo bato ya Bobby ne Bebe Cool kola boti tumulemu tukomewo tovaawo kikutwalira obudde bungi okwekolako naddala bw'otuuka ku kukola akasige teweraliikirira Prem Touch Makeup Studio be bakugu mu kukola obusigo obuwangaazi mu bika eby'enjawulo okuli microblading nga kano kawangala okumalira ddala emyaka 3 microshading nga kano kawangala okumala emyaka 5 saako ne combination ya microblading ne microshading ku Prem Touch Makeup Studio tukola ne facial okendeeza amasavu okuggyako obusundo tattoo tukola permanent hair removal okosaako ne body waxing. Prem Touch Makeup Studio tusangibwa ku Ginger Road ku kizimbe kye Toban Center omwaliriro ogusooka suite 51 52 ne 53 nga wakava ku Food Hub okumanya ebisingawo kuba ku noti 755 536 697 oba noti 773 878 669. Prem Touch, where beauty meets precision. Okay, so mkulekea tucheyongerayo. So mtu kukola video. So video ekisooka reason 1 nagikolera Nairobi Buchaman teyalimu teyaliyo. Then mweyo time kati la wano wava bu challenge kuba gospel artists waliwo bato ya Bebe ne Bobby Buchaman ya by that time yali asaze era abajjukira ndooza yajjira ku side ya Bebe ku side ya Bebe kati ne balaga waliwo clip ya fuluma yali asibye taxi ni babange tamanga ayimbanga kati yeyo by that time ye yali image ya muliko ennyo which ganze I didn't want to associate myself with that image kwanga it was totally against what I was preaching then we twakolera oluyimba okitegeera
so era kati eyo ye challenge baawo nnyo jensinga kalufunanze na abayimbi aba gospel abalala nti wano emuba wano mu studio artist ya abalaba oli chaliwe kati ye mu world ya ina byakola nga tabiraba mu buzibu naye nga ife ku gospel ate kiri nnyo there is no way you can explain or defend or kuwolereza so kichankalanya nnyo reputation and it's totally katika ngambe nze nyimba gospel butukirivu na kisa kya mukama na biki secular artist ebintu ebisingo selinga sex na bachuzi kuwana mukazi kunama na biki so biba totally you are on move different loggerheads on a day no gwe nawo den kati musobola bemukola oluyimiza okukola oluyimba ngoluyimba ndajira kituufu lwa Kristo era nga lulikiriya naye gwe togenda kuwona omuntu mateeka kukyusa lifestyle ye okitegeera si bya kuyimba mbuyimbi ndi twade tuyimbira abantu kubanga tugenda kola oluyimba naawe leero mukama agulumizibwe mukama awebwe ekitiibwa weebale mukama otukoze bulungi enkya goddeyo ku royo nawe olina okulya omanye ebikolera no sigamba musikigana naye kati wano nti kati boddayo nti abantu bandabye naawe kati gozeeyo oyimbye ofulumiza vidiyo oyo maybe 1 week 2 weeks after nga twakafulumya eyaffe ababiri ewana mukama kyokka kunama kati abibuuzo nganze gospel artist mulokole yakoze atya oba oli awo kyekikulemesezza okukolako n'abayimbi basacula kyekimu ku bisinga okunnemesa kubanga amacuwe naafe okutegeera nti ntera nnyo okukola n'abakyuse oba okitegeera the thing is the fact eri nti togenda controlling abulamu bwoli lifestyle yoli eri totally different most likely is a lifestyle ye ate gwe gyokola ki gyo preaching against preachinga temunywa njaga temukunama temwenda temunywa mwenge oli ye byayimba byebyo byawagira n'abasajja bamusaamu sente beebo okitegeera kati sigwalisa family ye okitegeera naye bwe mukola oluyimba naye mubanga abazze in one spirit abantu bagenda tandika okwassociatinga you and him okitegeera byakola Bible egamba mbuulira gw'oyita naye nkubuulire empisa zo kati okiraba nti mu bulokole abantu bagenda kwassociatinga nnyo with whatever he does kati so ekizibu ekiri wetukyalemye ofuna balance weewo. Do you believe in omuyimbi wa gospel ogenda ku concert y'omuyimbi atali wa gospel namperformingirako? Kati ekyo nakyo kiina obuzibu bujja bw'amaanyi nze nganze oyogera kati weyogerera nga ggwe toyogera bayimbi balala ngambye do you believe owulire kyobuuza namuperformingirako ku show ye ki you are supporting him oba okitegeera kyenkugamba kati awo nze ndabawo a lot of hypocrisy either byobuulira tobimiininga oba okitegeera kubanga kiri bwe kiti sisobola kuyimba nti bannaye temunywa mwenge bannaye muve mu bwenzi nga gwe wayimbye oluyimba owagira abantu bannaye mwende bannaye obwenzi bunyuma bannaye biki ate nze nenzija nenkuyimbirako ku shoyo. What does that mean? Either byennyimba nze atabitegeeza nyimbako buyimbi kutuusa mukolo oba actually mpagira byokola ki byoyimba kati kankuwe olaba ekintu ekyo lwakiri very tricky era kiri very hard for people to understand nti ntera nnyo okuwa sinaari eno nti ekyennyanja n'ekinyonyi bisobola okuba ebyomukwano naye tebisobola kubeera in the same environment tebisobola kubeera wamu
ekyennyanja kibeera kisurvivinga mu mazzi obulamu bwakyo buli mu mazzi ekinyonyi kibeera waggulu wokiteera mu mazzi kifa ekyennyanja wokijjira mu mazzi kikola ki kati newe babanga bakyali bakanya kwerabira wano oyo gyowaye wasuze bulungi ye naye wasuze bulungi ye buli omu n'agenda ku bibye we bagamba atuli bakyali nnyo era kati tujje tubeere wano wakati omu ku baafa. Wale performance ko comedy store? Yes, but I've performed at circular shows before. So wachizula nti okola nsobi? Ati kati gyo ngambi otuuka n'owulira nga ofuna questions abantu bakubuuza ebibuuzo nga tosobola byansalinga, you can't justify. Ekituufu kiri nti Bible egamba mugende mu nsi yonna mubuulire. Nze nayimba oluyimba ndulekeko wakati nti nafuluma ejja we nafuluma ajja tujja kujja twogere kwe kubanga yakiri kweyo point. Bible egamba mugende mu nsi yonna mubuulire. Naye Bible era yemu yegamba gwalowooza nti ayimiridde wenyweza oleme kukola ki kugwa. The Bible does not support Bible oba ngambe enjiri tewagira muntu kuluzinga mwoyo gwe ng'agezaako okutaasa omwoyo gw'omulala. Omwoyo kitegeera nti njagala kubuulira malaaya ave ku luguudo okitegedde ate Bible tenzikiriza nze kuyiga nakukola bwa malaaya mbeere kubanga malaaya kati ntandika okubeera naye nange mmaliriza ntandisaawo okubeera mubuulira njiri njagala akyuke sagala alowooze nti mwesittala tekuwagira gwe ate nawe kwonoona ng'ogezaako okukola ki oba okitegeere ng'ogezaako okubuulira oli enjiri kubanga kyendowooza oba oluusi nekyendaba nti abantu bano oba oli awo bwe bajja mu nsi eri gye bayita yasakula bw'abuulira enjiri bw'aba bwayimbira yebaayo abakyuka ne bajja kati anti wenkugambidde weewano olaba lwaki ndi very careful with the way I address it. Ngambye nganze nga gwe tokikkiriza kubanga tokikkiririzaamu no nze nganze sinnakiraba mu kale nkyakirinako questions wanyo ino kukkiriza sina buli I don't have every answer naye ekyo kirina questions nyingi wekirina question weeri eri bweti Bible omanyi kyayita Great Commission okubuulira omuntu enjiri omuntu ogamba nti ndokose sitekikomawo okulokoka okutuufu kwe kulokoka n'okyuka ne weenenya ebibibyo n'otabiddira oba ontegedde bulungi kati wenzija nenkubuulira bwenzija mu kivulu kya Sakula ndi omu kupi bulai nyina tune eriko bakale kati nga note kati ekizibu ekisinga kale kati nze ddala one of the main reasons ng'eri ojagivuddeko music gwe nnyimba takola nnyo eri ali totally opposite eri abantu babuulira bayimba music wa kugira nze ngamba no touching ogenda muyimbira mbani bantu ekibulu yakisponsoring nze akola mwenge era atunda mwenge goze kuyimba nti munywa mwenge okitegeera so bikontana ekyo yensonga emu naye kati ensonga endala nti effort si effort effect kijja okozeewo okitegedde waliwo bwogenda n'oyimba oluyimba olw'abalokole amini olw'enjiri abantu n'obasabira omukisa n'ogenda oba tolina kibi kyokoze kyekituufu but how long are you going to do it for nga wenkugambye eri gundi kati tabbu wejjira endala yeeno nti kati gwofuuse kyali wange otandise okumbuza waki tukolayo tuni okiraba kati nze nyina example eyabaawo ku kivulu kyange ne Martha Mukisa fena twali sponsored by MTN Martha Mukisa which innocently ye she's a believer she believes mu mukkiriza naye music gwayimba ali totally different from owange Martha Mukisa agamba inze olowoola negendereza nnyo sitera nnyo kusaba ba secular artist kunkolera zi drop kunkolera challenges kubanga mu buntu nkimanyi nabo bagenda tuuka bakole ki bansabe naye kati nze namugambye akole challenge ya oba no touching oba what loves nze nge
ye teyina kyemukolako doesn't hurt him kubanga teyina nnyo kyemukosa naye kati ye bwangamba nnyimba oluyimba lwe olw'enkugundi kati nze wa gospel ndukola entadati lukira ye yankoledde kati bwe ngana omukolera akirabanga bad mind okitegedde kati so in the end kyo kyengambye nti waliwo wootuuka ebintu ebyo olabanga so whether the residents continues a matter mukisa sorry kati najja nangamba ngakolereyo ka challenge nga mpita abantu ku kivulu kyo naawe onkolereyo ng'oyita abantu ku kivulu kyange kyenkugambye ekiri ye ku ye takiriraamu buzibu kubanga maybe abamu ku bafaani be babelievinga mu bawuliriza gospel music tabakosa it's not a sin for them naye ate nze bien preaching kiri kiraga nti wano toyina tebikolagana so what did you do nengana Oshega je nkugamba kubanga nandi onkolera sigenda kola oshtegera onkolera I'm going to be forced okukolera naye ate unfortunately nze sisobola kukolera kubanga mbanga hypocrite kyangambye you can't preach water and you drink wine tosobola gamba abantu temwenda ate oli oluyimba n'olusinga omutunda sigambye nti ngamba tuli kati secular music secular music, that's what sells. Jukira, ife, difference said won't ife, ngava aba gospel, tuli more about the soul. Preaching mioyo. Tuvuba mioyo. Our target is kufuna mioyo. Aba secular, their target is sales. Ekitunda. Bwebakera aba secular encha, ngaba ate kijatuka. Bajatukera lumu beta moyo music walk we mulana bichi. Aba secular bakyukirawo kubanga bo bagenda na kitunda. Bwebagamba nti kati ekitunda bannaye fena tuyimba ku miti tuyimbe tubulaba kiwangu omuntu alina emiti oba government promote yakusimba miti ne bukuwaka sente yinga agikubirawo tune oshegera kyenkugamba yeyo difference they want for them they are about sales they are after sales tuli ku souls difference they work for aba souls nti olumu ina no preaching ebintu byomanya abantu bye batagala kuwulira okitegedde ninge enjiri kye nti omwenge guba woomera kawayini kawooma nga nawe akayimba kayinza okuba kakola ki kakuwoomera naye ng'enjiri egamba enjiri egamba tolina kwenda kwebulayo onywa omwenge tonywa mwenge ku shoyo gye walina erugogo tewali muyimbi wa sakula yakuyimbirako wabagaana era so many came ne batuula mu mugondi kati kyangamba nti kijja it comes with maturity n'okutegeera tankuwa example endala erina ebyayinza kindako malize kino lwaki mu kuyimba muba temuyimba nakuba toli wekka sikiwudde kugwe wekka lwaki mu kuyimba temuyimba nabo naye ate mu bulamu bwa bulijjo mubeera nabo nnyo so kitegeeza kyemutunza abantu eno tetwagala mu kirabe naye ate eno mubulamu bwa bulijjo mubeera nabo nnyo katabayo mubulamu bwobujjo tosobola kijjawo family oba tegera kyenkugamba family osobola okuba nga bakuzaala kitaawo nga wagira NRM nga gwewagira NUP ogenda mutta ife family zetukuliramu zenkulidde jajja wange munkeri twali olatuka nga tusula mu nnyumba emu mulimu abasiraamu mulimu abasevensidde mukole ki mwefumita ebiso you can't okitegera gyenkugamba naye era nga mwerespectinga mubamu neyo mutual respect nti dirisa musiraamu bwemba ngenda kulya kapooko kange sikaliira ku sowaani ye oba okitegera gyenkugamba kati eyo example gyenjagala explaining otegeere kankozesa eyo scenario y'omusiraamu n'omulokole tuli ba Luganda oli muisiraamu nze ndi mulokole nenzigulawo bucha yange ulira section ejja tulamula kama tusasire tulimu nenjagala just ku example which is ekintu ekiri understandable omusiraamu nagulawo bucha n'ogulawo oli mukugulawo bucha yo kubanga fena tukimanyi abantu bena abakulidde ezo family fena tumanyi asala ke enkoko omutwe muki muisiraamu lwaki kubanga
inze bwendya enkoko omusiraamu gyatazeeko omutwe tekinkosa naye ate omusiraamu tasobola kulya nkoko nze gyensazeeko ki mutwe ng'omulokole oba kitegedde ekyo ekintu ekyo kati omusiraamu fena tuli bakyali omusiraamu aguddewo bukyaye nga ggwe ompise nkubeererewo nkuwagire ng'oli mu kugulawo bukyayo nenzija nenkuwagira kati enkya nga nze ndi mu kugulawo pooko joyidi naye jjukira nakuwagira kuyiyo bwe nkuyi tojja okitegedde gye nkugamba lwaki tojja because principally gwe inze kye nakola tekinkosa my principles naye ate gwe just okupeyinga back nti nga omusajja bwe yambeerawo naye nkamubeererewo kikosa principles o kyeba nkugambye nti that's why olaba nti tuba very careful nti abantu waliwo abantu abayimba secular music tayimba music wakano naye music gwe bayimba tawemula takola kiri ali laavu na bulamu bwa bulijjo abo ni so much tebo bayinaako obuzibu bwe bujjira nti kaddala ffe abayimba dansolo okitegeera kyobalaba kyanguyira nnyo ngambe example kakweze abayimba band music kubanga band music naturally tawemula tayesittaza nnyo ali about love na bulamu bwa bulijjo so osobola oyimba olima n'emisa kisemakula kyanguwa okitegedde kyanguwa than okuyimba oluyimba n'omukulu lirupazo oba okitegedde wenkudi okitegedde kubanga message ze bapreachinga eya misa kisemakula tekonta na nnyina yayimbye oluyimba ne Captain Dola message remix sajja yali yalokoka naye yalokoka kinatema okuwulira nga yalokoka simanyi kati kyaliko towabulabe wa Pastor Kayanja kankubuuze kopi omuyimbi wa gospel yeetaaga okusasula ogenda okuyimba mu church because I've done interviews with many gospel artists and my complaint eva wano according to the gospel artists abamu benkozeko interviews n'abamu abatoogera omusumba akuyita nakwe basa ya mitwalo 10 amafuta oba abamu oba sikyo essente eziweebwa omuyimbi wa gospel tezimala according to them naye ate bwe mubeera ne events zammwe numbers standing up mu bisaawo ebyo oluusi mugamba n'abasomba okwaba ku bituuti mulange esheezo ate abasomba bennyini abawa sente entono ne batabawa bituuti nti Kubi Bly alina sheerugogo naye twetaaga okulaba nti Kubi Bly ye muyimbi wa gospel omusajja asinga twetaaga abakkiriza bonna bagenda wa Kubi Bly n'ogenda mu kifo kya Kubi Bly na Kubi Bly akonganyiza olusanvu lw'abantu oba 5 naye ng'ate ne kyaki gyasabira ejjulamu abantu abayera 2,200 abantu abo ne babula ku event abayimbi ba gospel ne batandika okugamba nti tukole bwe tuti nammwe mutuyita ku shows oba mutuyita okuministeringa mu churches mutuwe sente kyusa obulamu bw'omuyimbi wa gospel kopi tunnyonnyole omuyimbi wa gospel alina kusurvivinga ate kubeeri abantu ababalaba era nga bawuliriza mmwe omuyimbi wa gospel agenda survivinga atya kubanga okutuuka ku saya lya mama wange Judith Babirye weyaviira ano nga bamu $5,000,000 okuministeringa obanye ogenda ku mikolo zo simanyi sente zebabawa emikolo gyokola naye church omwana wa gospel n'omusanga nga alina hiti nga 5-6 naye nga bambi engatto takolangako sheezo concerts abamu n'emikolo tebafuna naye n'omusanga nga omwana yayimba oluyimba nze abamu mbasangayo concerts zammwe nga bagamba oyo alina oluyimba olutambula eyo mu machachi mu gospel preference w'amaanyi mukyazeeko ne bambi n'omutuukako ng'ennaku ekutta era nasanyuka nnyo olunaku Apostle Grace oba yasasula Titus Kuteesa oba kakadde nengamba kale maybe oba ekitono naye obulamu ne gundi standards of living ez'omuyimbi wa gospel gwoziraba ziri zitya kubanga tulabye nga voltage music bali ba gospel abantu abasinga tebakimanyi nti voltage music bali bayimba gospel bavaayo wamu n'abalala kiri kitya kati
Kinyo bulungi obudde tulina. Kanchi tereze bwenti. Tosobola kunenya basumba. Olumu ekisoka anyway ebintu byonna bye twogera tewaliwo nti kyankomeredde kubanga you can't generalize. Ojagamba nti abasumba tebagaba sente nga nze nyina evidence nti waliwo abakola ki abagaba so si bonna abasasula yo wa kati kijja bwe kiti mu gospel music ekitwawula nti ministry okitegedde buweereza kati abantu abasinga kaneyogerera enganzi but I know it's what most artists do. Sente ze tuyimbira mu church za njawulo kuze tuyimbira ku bivulu n'emikolo ne shows endala. Why? Ari omuntu ajja kwebuuza nti kati bwogenda n'oyimba ku mbaga yo teba ministry ogwo kitegedde naye nti to believing and freely given freely you should give. Mukama yangu ngabe natandise nga nkuwa obujulizi bwange erinnya lyange kyeritegeeza nange Mukama yampa buwi okitegeera kati challenge wejjira wewe singa if all matters were constant amazima matuufu twandiyimbidde nga bwereere buli wamu era nga bwe kyalinga edda nga omumbi wa gospel agenda n'ayimba ne basaawo akabbo tebayita okufuuwa abantu ne bajja nga bakufuuwa edda abantu bafuuwanga okitegeera kubanga yamanya nga omuyimbi tebamusasudde era nga mumanya akabbo kwagenda okujja transport alinye taxi yaddeyo okitegeera kati obuzibu bwe bujjira nti lifestyle egenda ekyuka expenses of living fenaze tulimu ekyo kyenjagala abantu abasooka basooke bakitegeere nti rent gwosasula nange gwensasula emisolo gyosasula nange gyensasula kati ekizibu kye tulina nti industry gye tulimu eya music teyawula nti wa gospel ono wa secular ba producer abasinga tukozesa bebamu studio ezisinga zetukozesa zezimu bwengenda sinayo producer gyengenda nangamba oli muyimbi wa gospel wano aba gospel mba recordingira bwereere era nga Mukama ye mujulizi waffe bw'ofuna producer nakugamba ngenda ku recordingira bwereere kubanga oli gospel artist era luno oluyimba ne video ngenda gikolera bwereere kubanga oli gospel artist olwo oluyimba bwe oba tulucharginga oba kitegedde obuzibu we bujjira nti kugenda mu studio sasula kakadde ko ku recording oluyimba enako zino byajjamo mastering n'okuweereza neero oba skills naye omuweerezeeyo nga ataano omala ogende gyokolera video bakujjeko nga 7 ekitone nnyo oba miliyoni 10 ezo mmeka 11 12 olwo oluyimba lumu kati olwo oluyimba olumu ujjukira oyina ennyimba mmeka oyagala ku recording album ezo sente ozijjeewa kansooka enkubuuze miliyoni 11 ozijjeewa z'okozeemu eyo project kati oba olaba that's why there is a high rate abantu singa bakiraba nti abayimbi ba gospel bajja nnyo najja n'ahittinga ku topu n'abula lwaki kubanga omusajja ava ewuwe eka mu kyalo ng'atunze akataka najja nga yakozeeyo obukadde bwe nga 12 oba akalenga obukadde 2 n'asooka nassaamu akakadde kamu 11 oba 12 mu luyimba olusooka ne lutazza kubanga tebamusasula okitegedde naye lwakuba alina passion n'okwagala n'okuweereza n'akwata akalala nayongeramu 12 teziweddeeyo bwaddayo eka agenda ttunda ki kati ogenda ottunda byotunze nga bikuweddeko ng'okola ki nga abantu bagamba abayimbi ba gospel beebo ayimbayo nnyo kati naye yabula yaggwamu waayi kubanga bino byateekamu ssente tebizijjeeyo okitegedde kati so kyenebaliza Mukama nti kati abantu bakitegedde abantu abasinga
bakuze they are mature enough to understand that they know it costs money to produce a song, it costs money to produce a video, ate n'abantu ne branding n'oluyimba dutambuza abantu beerabira nnyo ekintu kya promotion balowooza oluyimba lutambulaawo mpewo ye lufuuwa okitegeera mukama waliwo ekisa kyakuteekako oluyimba ne lwetambuza lwokka era kye kyenkugambye nti kyobalaba abamu kino sagala kwogerera abantu bangi waliwo abayimbi nga mukama abawadde omukisa nga ye asobola mukwanga mukama amugabiridde asobola okuperformingira obwereere n'amalako omwaka nga mukama alina engeri gy'amugabiriramu endala niwobaawo n'abalala nga ayina wano waatadde ayina okujja wazzeewo asobole okuleeta ki ebirala kati n'amakanisa bwe gato wekinyiriza abayimbi nti wabaawo nga hypocrisy tewali kanisa wano eyina mizindaalo ekozesa abakubi b'ebivugana biki waliwo kanisa egamba umeme ffe tuli babuulizi banjiri tusasule umeme why do you ofuna otya justification y'okusasula umeme naye n'ogamba ate ye omuyimbi ye talina kusasulwa mbomba mugenze kuweereza anti ekyobuweereza kati nze gundi gyentera okuwa abantu eri bweti mukama kyampeeredde obwereere kwe kuyiiya takunsasuzza n'eddoboozi era bw'ojja wano n'oŋŋamba nyimbiraamu akayimba ka watalaavu oba no touching kuweerawo akapera nga sikusasuzaayo wadde n'ekikumi naye bw'oyagala nzijje n'oluyimba oluli recorded ndu performing ku crowd ndu performing ne DJ ndu performing ne badansa ebyo si byo bosasulira naye byo bosupportinga kubanga ebyo byo si bya bwereere ekitegeeza ku Blake ankufune bulungi obuweereza bwaffe kwe kuyiiya oluyimba era nga muno oluyiiya n'olubwa ng'osobola odduyimba kale kankufune bwenti obuweereza bwogabira obwereere Kobe Bryant kale ateekamu akasente ke n'akola video n'akola audio n'abikutera ku TV oba ku TikTok oba ku radio wuliriza bwereere naye bw'ogamba Kobe Bryant nti halo mbadde nsaba tulinayo ku crusade naku z'omwezi nga 26 Kobe Bryant is supposed to be paid for that service. Not supposed to be paid. Chiri naye bangambe ntya chiri just mature ngenda kubuuka bubuusi na mwoyo okuva ewange okutuuka ku crusade yo nedda sebo togenda buuka kuba toli kinyonyi kitegedde nyina okusama amafuta mu mmotoka kati nga gwe bwogamba mukama akuwadde omukisa bwembanga benyimbidde omwezi mulamba bonna babadde bampa mukisa ewuwo naatuukayo ntya oba kitegeera that means emotoka egenda kuba nfute kyasobola kutambula mbango bye mu so ekiriwo kiri nti tetukulembeza sente ekyo kyenjagala unlike the secular tetukulembeza sente naye twetaaga we don't want to be paid we need to be paid kitegeeza kale omuntu waba asolodde facilitation wa mitwalo 10 kati wano era wenjagala n'abantu abo bategeere nti bw'oba ompita emukono nvuga pajero neŋŋamba bannaaye amafuta bajja kwetaagayo amafuta nga mitwalo 10 ate tokolima nti ate nze mbadde nyina emitwalo 5 njagala omuwa emitwalo 5 n'agaana okujja oyimba tegimala okitegeeze nkugamba so you must also be kyongambye anyway kati ekyo twavaawo dda abantu bakitegeera dda abantu abasumba abasinga nga woogambye abantu ba appreciatinga kubanga we have had so many meetings sit down meetings nze bino byenkunyumiza ebisinga ebimu yabimbuuza n'obimbuuza lwaki abayimbi ba gospel lwaki tulinayo muyimbi alastinze emyaka na myaka nga bakamiliyoni babaddewo mukama nsonyiwe naye bambi abayimbi ba gospel baavu anti kyekyo kyenkugambye why waliwo omuwala nyumira bamuyita Dorothy yayimba kayimba ki amanya nyizo disika enya ligenze waliwo Dorothy waliwo nasanga Hawa Mawa pananga omuwala oyo nali mwagala nawuliza nnyo ennyimba ze naye nasanga Hawa neŋŋamba Hawa wange kiki anti kyekyo kati kalaba sigamba nti kati naye tugenda kukola bwe tuti tuwummulemu bwe tukomawo
tutandikira awo wennyini tova cruise exclusive kwe tukyali esi mukasya kano kankwanjulya emami gadgetsi abakola emiramu education gadgetsi zonna mu Uganda balina tablets z'abaana zonna mu bikanga Samsung, Apple, Origimo ate nga balina n'esina keyboard, balina ebimotoka by'abaana, ebimundu, eshaawa, bags z'abaana, bottles, container ng'ogasseko ne building blocks, balina headsets z'abaana, balina smart watch zonna ate nga ziri origino, balina wireless charger ate nga basisinkanibwa wali ku Pioneer Mall edduka li PA11 ate ng'osobola bakubira ku 0703-69-69-04 gambye ekikwasagana ne education gadgets zonna oyina kwekwata Mami Gadgets kubanga yasinga. Okay, kale mkulikeyo tukomyewo tukyagenda maaso ne programu yaffe. Nkyalina Kupi Blay. Lwaki Kupi Blay namunoonyeza era nakkiriza nti Kupi Blay ayogere? Because gye mitwe emikulu abavubuka abayimba gospel kwe bagumira nti Kupi Blay bwayogerako oba Kupi Blay bwayogera bale Vixen ayogera Pastor Bugembe nayogera abago nayogera ti omuntu amanya nti ekintu kiruma mwenna okitegeera minja babuuli amazima. I'm not happy nti nsango omuyimbi Titus Kuteesa nga aina hit y'omwaka ndi mulokole kituufu nenga bambi Titus obulamu bwalivinga tebweyagaza sigeza comparing these two industries but no sanga omwana omuyimbi nga tayimba nti awe mula katugambe nga bolaba Liam Voice nenga obulamu bwe bwanjalo nenga ate roughly bali mu myaka jejimu okitegedde kati ne webunya kubanga omuyimbi wa gospel alwawo nyo n'okufuna show nti bamuyise Canada waba muyise London waba muyise mu America kubanga ne ba promoter abasinga be London mwezi ensi batwala basachula so omuyimbi wa gospel nasigala ku ssuubi either mu musumba nti kale omuyimbi wa gospel abeere ngaawo ng'akimanyi nti ku Saturday ne ku Sunday ninayo assured money one ngenda kuminisanga mu church wet ne church wet ne church wet then church ezo kale ekitone nnyo nja kuba ne milioni 3 mu weekend nayo omuyimbi wa gospel nava mu church nava ewe nagenda nayimba mu church nze wallahi newe bakampala ne bamuwa emitwalo 10 kyokka ate ekisinga okwewuunyisa nti omusumba abamu naayita omuyimbi wa Sachula ku kituuti n'amuwa milioni 5 oba 3 okujja obuzi tya munange weebale kujja n'amuwa 3 owa kwaya n'anoonya amazzi oba obutunda n'ekindaazi waliwo service eddamu kati none there are some things ebiri ku bayimbi nga really it doesn't work nze ngambe nasanga Hawa Musa ngayi the lady has beautiful songs nti ne bwe yalitazeemu kuyimba Hawa ne bw'ataliyimbye okitegeera bw'oyogera ne ba Feibe oba yanti Feibe ali mu America abali bayimba gospel buli omu agamba mwana alani chachi na nyinyi zitumalamu amaanyi olaba ngamba n'ogambe nti statistics zino era bw'oziraba abayimbi ba gospel be basinga okugenda ku kyeyo n'okunoonya greener pastures elsewhere. Why? Katika nsoge nnyonnyola ekintu kino mu layman language okoza example ya Titus Kuteesa. Obulamu bwa Titus Kuteesa bwe bwali nga tannakuba ndi mulokole si bwe buli kati kirizo bagana. Yes. Ennyumba gye yali asulamu oba ku mizigo kwe yali asula aba takyasobola kubeerako okitegeera because nga omanyi music oluyimba lukufuula kirala landlord we yennyini yasooka okuwongeza rent akulaba ku TV buli kaseera akulaba ku mawulire wano akulabye wali n'alowooza okitegeera gy'obadde weewola Rolex tebakyayagala kuwola olina bagamba olina wakikubye kati so kyenjagala abantu bambi ate si bakubasumba bokka ne kubawagizi
n'abawagizi bakitegeere nti ennyimba zino omuntu bw'oyimba oluyimba luyina level gye lukujjako singa kale popularity ekula popularity negirako ebizibu ebirala kati abantu ne beebuuza ne bagamba kale omusajja oyo luli twamuwanga emitwalo 10 nga tagirinamu buzibu naye kati omuwa n'akakadde n'akagaana okitegeera the main reason is amazima matuufu akakadde nange sandikagaanye naye mwe ntuukidde okukagaana manya nkabalamu nga tekalina kikagenda kungasa kyekituufu okitegeera ng'ate nze buli wenva wano nenzija ewuwo abandabyeyo balowooza kyekyo kyekizibu ekiriwo nti singa abantu bano abatuyita ku bivulu boogera Kopi Brian omumulabira wano naye bambi tumuwaddeyo emitwalo 2 tebakyogera no reason being nabo they want to make the congregation oba kale abazze mu kivulu balowooze nti bakusasudde sente nnyingi era no era babagamba abasubiddwa olukuŋŋaana lw'egundi lwabadde lw'amaanyi nnyo kati bo bennyini ne bakiteekamu sente nnyingi kati omuntu yennyini akulabe mu nga tetandise ogwerubega agambye ne omwana ono mukopi bukopi ku sente zonna z'akola ayimba wano ayimba wali tasobola nakwegulira ngatto okiraba gyenase kugamba kati otuuka n'olaba nga abivuddeko n'atayimba n'osigala ewaka n'otuula oba n'ogenda n'olima osingako okitegedde kiri kyenayogedde mbufe we don't just want the money we need it oba okitegedde abantu singa bakitegeera ekyo nti nga bw'otayagala bwagazi kusasula masannyalaze olina okugasasula osobola okubuulira enjiri kyaki esobola okukola ki abantu abagamba olwaki basaba ssente bw'obuulira enjiri nga tolina mizindaalo mu kkanisa enjiri oba togibuulidde ogibuulira kati lwaki weekaka okusasula yaka n'okugula ebyuma bawulire bulungi weebale kirina bwe kikyusa ku njiri okitegedde kye nkugambye so kyekiri kyenjagala ba artist bategeere nti naffe enjiri gye tulina yeeyo Mukama akuwadde oluyimba n'otuula ewaka n'oluwandiika n'oluyiya ne lugwa kasita ogenda mu studio ne bakusaba ssente n'otuula Mukama n'ogamba Mukama nkolere ekyamagero mpe ssente zino ne zitajja tekitegeeza nti enjiri yo nfu okitegedde kitegeeza olina okufuna ssente orikodinge bw'orikodinga kati olina okumanya nti owajja ssente ezo zirina okuddayo oba okitegedde so Mukama alina okukubira amakubo and that's what kiri just ekisinga okukyankalanya abayimbi ba gospel wano kiri bwe kiti nti abasumba bennyini abagamba nti abayimbi ba wano tebasaana kuweezo ssente ate bo baleeta abayimbi ab'ebweru ne babasaamu omutirimbi gw'ensimbi ate nabo ne babayita ate namwe ne babassaako lwaki bayita oyo yekka okitegera gye mugamba kati if you believe nti oli asaanira lwaki oli olowooza asaanira kubanga okimanyi tagenda kubanga beewaabwe bamuteekako price tolina gojjayo ku bwereere nze baŋŋamba abayimbi ba gospel ab'e Kenya bagagga and that was the fact they were earning way more than us okitegeera naye ate era kati obuzibu we buli nti ate kyatuukera ne kiba kyankalanya tubalaba abasinga bonna baavaako kati obuzibu we bujjira nti baafuna nnyo ssente ate this is the problem era kyenjagala kyaki yaffe ekitegeere sigamba nti nkiwagira stating a fact ekyali e Kenya kyali bwe kiti nti abasumba era nabo baalinga abaawano nga tebawa nnyo bayimbi ssente naye nga gospel music e Kenya ya leadinga industry kati company ne zitandika okussa ssente mu gospel music kati nga artist afuuka more loyal to the company than omusumba oba okitegeera kubanga kati gwe omusumba onaŋŋamba ki nneme kwenda kubanga wano oba ekyaliwo before musumba gamba naffe tetuwagira bantu bayenda munaye oli muyimbi wa gospel naye obwenzi oyitiriza n'olw'ensonga eyo tetujja kukkiriza ki kuyimba wano ewaffe kati ne weefuga okitegedde naye kati bw'otuuka nga akatuuti ka musumba tokyakeetaaga tokyakeeguya ng'olina omulala akuwa ssente onaabifaako
Kande batandika nga bo basigala bagamba tukyali ba gospel artist naye nga be bakyasinza okukola ebikolobero omunsi ebisinga n'ebyabasakula kati abafaani bennyini abawagizi bobe ne babeeviirako ne bagamba yetufaaki bonna abasinga ne basala ne badda musakula oba kitegedde kyenkugambye so wano tukyalina ekisa nti tukyawuliriza abasumba tukyali controlled tukyalina guidance y'abasumba naye obuzibu bwe bujjira nti bwe tumala ne tufunayo kubanga ate olugero lw'Oluganda olwo akuwa ssente oba yakulagira biki nkyerabidde bakyogera oba naavaayo omugezigezi najja nassa ssente mu gospel music naga temuyimba nnyo ebyo enjiri togiyimba nnyo gonzaamu wano nokulaba tandisa okuyimba bye tuyimba temukyabitegeera naye kubanga tuyina ewava ssente okitegeera so ekyo si enjiri entuufu kankubuuza enjiri entuufu is supposed to be about ministry kyekiri kyenkugambye naye in the reality tuli ku nsi waliwo ministry wetasobola kustandinga the kind of ministry we do okitegedde tesobola kustandinga without money example esembayo njagala nnyo okunyonyola omuntu n'akitegeera tosobola kweyita gamba nti oyo musambi wa kapiira nga tolina kapiira oba okitegedde kyengamba nogamba nze ministry yange yakusamba mupiira era mutugenda ne tubuulira abaana mu kusamba empiira naye nga tolina na kapiira abaana ke basobola kusamba oba okyeyita musambi wa kapiira so kikkakatako omusambi wa kapiira olina okugula ki ministry oyo banga eri mu mipiira olina okugula emipiira most likely olina okugulira abaana ki engatto kale niyo bate balina ngatto naye balina okubawo omupiira gwe bakola ki gwe basamba same thing with musicians tetulina ngeri gye tusobola kuweereza without what we need twetaaga recording studios which we need money for us to do recording your music obadde omanyi nalaba Apostle Grace mu kivulo kya Titus Kuteesa nali musanyufu awagira nnyo nnyo oba nekyahabatwina oba nakyo namulaba but nasanyuka mu mutima gwange namanya omusumba ono alabika ayagala nnyo okumanya bano abayimbi baffe bakola kyeno what do they go through kati bw'oŋŋambye nti mwalina yakuyita simanyi oba yakuyita for that issue but bw'oŋŋambye nti yakuyita njagadde okumanya kyali kitya ye musumba yali ayagala kumanya ki omuyimbi kyayitamu kyesinga nga bwe nkugambye one thing kyolina omuweera credit kyekyo ye yafaayo okumanya Apostle Grace waliwo abalala naye tayagala kumanya yayagala kuyisaawo kiki kyokka ye kyaliko njagala semina njagala bayimbi bajje banyimbire lwaki abayimbi tebagala kuyimba abayimbi baleka bakuza amalala lwaki tomanya what is behind it so Apostle Grace awo da fanero nga yakatandika awo etandise okula awo bavuddeyo mugundi ngamba njagala nnyo music wo osurvivinze otya mu kintu kino ng'olemedde ku njiri for a long time naye kyenjagala obuuza lwaki nga ye kimuluma lwaki abayimbi baffe ababusinga by that time Seku yali tanagenda naye nga planning agenda nga bagenze bani nangamba eddakiika emu nasangako Seku Martin embaga yali awo ku Popopawo nga ye MC embaga eyo sotwa misa Kisemakula bambi ya surprising omugole najja nayimba omugole yayita amanyi nga talina ssente bambi bulungi ensanga Seku Martin ng'ayogerera ali kuwa MC nga microphone bakose naye ekizinda nenge musumbuwa nga bagigasegase n'obwani nga musajja yali ow'amaanyi mu gospel ate ng'akyali w'amaanyi ene nga waliwo ekikyamu era nasanyuka nnyo bwe yagenda e Bulaaya ogenda mu maaso okitegedde naye kadinze kankubuulire gw'olowooza bo basanyufu kubanga nabwo obuweereza bwabwe their calling is to minister naye bw'atuuka nga the means are not there tewali kati kino kankikubuulire teri muyimbi olowooza lwaki buli muyimbi ogenda ebweru amala kulaba nga ano biganye lwaki tebagenda nga bikyakola so tewali akyagala kuba aba akyalina essuubi yes
oleme passion yeno nga yongambye edda nti fe twatundanga otunda buli kyoyina for music kati ne tutuuka tukuze tuzadde abaana tulina family tulina responsibilities okiraba naye nga otuuka lolo otukanogana family yange eri mu kusafaringa kubanga ngezaako okumaintaininga music ngolaba okitegeera n'otuuka n'ogamba waaye ate kati family efe n'okita ogamba kangende njiya amagezi okitegeera kyenkugamba kati kyenasiima ku Apostle Grace yagezaako oku-understandinga era nga bwe mbikugambye wano nembimubuulira kyenjagala okugamba ojja you will give a testimony oba ojja kubuuza abayimbi they will all testify ye muntu atasula obulungi Apostle Grace okitegeera kati nakalala kyenjagala nkubuulire abantu kyebeerabira kyekino nti osanga copy blind nga waliwo abasumba bangenda n'ennyimbira obwereere ne bwangamba ndi aruwa siinaamu kasente naye jange oyimbe at least nzeewola lwaki kubanga alina wambeererawo mu mbeera endala oba oli awo nakubira nagamba kiri kitya nti rent antuddemu nakuweerezaayo ka rent kiri kitya okitegeera ngamba kati omuntu kati abasumba abasinga kye batamanyi kyekyo omuntu toyinawo omubeerereddewo toyina but you toyina favors onkoledde toyina sikale sigamba wano kibanga ekize mu tit for tat naye kyabuntu tuli realistic kyabuntu nagenda nyine embaga yange mukomi yabimba gospel bali bafa telino ngaba promoter abasachula bagendere kufuna sente na kugabana n'abayimbi basachula naye ng'onoonya yakwatira ku muyimbi wa gospel kati omulaba kati singa n'abasumba bayiga ebyo ebintu aye ddala nga bwe nkugambye nti obuzibu obuliwo nti ffe tukula nga bwe ngambye nti mu gospel temulimu nnyo sente za kiyiririro nga ngambe nga bwe ziri mu secular kubanga secular bw'okubayo emyaka gye ebiri bwedi ng'ogikubye bulungi you may be set for life which doesn't happen in the gospel oba kitegedde tetufuna ezo sente za kiyiririro omwana wa secular okubayo tuni emu okyusa obulamu bwonna nibukyuse n'ogamba omwana aguze amayumba abiri asatu oba tomaze getwalaba ekyali eni otegera nyogamba nembulira owagosi nowoogikuba etya netujja etya tokinenyeza basumba ekituufu kiri nti bali bafuna sente nyingi because company zisaamu sente ate kati ezo company zisinga okusaamu sente ffe byezitunda tetuwagira myenge okitegera ate nga gyezisinga okusaamu sente so you can't blame tolinanga egyo okinenyeza abagospel naye you need to be understanding wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyooyoota ensusu tukola facial ne tukupepeta ka feesi ne kawawera nga baby tusiba n'okukola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwe kansa tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiyo mulala tuli muyenga ku Tank Hill Road okulira na Italian Supermarket mu basement essimu tuli ku noti 72 682 953 teweerabira saluni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty. nze wenkinenyeza aba gospel is naabo owulira kino nkikubuulira naabo abalina amakampani nsanze ku basi obamakampani nga balokole era nga balina mu chache ezezimu we basituka ne bagamba eyo ekizimbe nja kimala nti si owa kampani tasobola ate kwesiga muyimbi wa gospel naye ate lazima asobola okudduka ebweru nagaba ndeetera wasachula nkubulira amazima anti kade ebyo ebimu biva ku branding okiraba gye nkugamba why kubanga naye alaba omuyimbi wa gospel amuswaza lwaki amuswaza ayambala bubi akamotoka kavuga kakadde taweesa branding kati brand tewesa kati naye anoonya sente anoonya ekintu ekigenda okugatta ku brand ye kumbe singa oyo omuyimbi yennyini yaddidde eno omuyimbi wa gospel n'amu branding n'amusaamu sente omuyimbi n'asobola okukula ku eyo level eri respectable to the match okumatchinga brand ye yandibadde ekigaana kati kankubuuze ku Biblia njagala I want you to reason me out
before we conclude this show kwatuna tulokubanga tumayiriza kino ekibuuzo nkibuuza abantu bangi lwaki omuyimbi wa gospel agamba nsabira ku church bweti nga church eyo etuuza omutwalo oba 15 oba 10 ez'abantu nga n'omuyimbi wa gospel oyo w'amaanyi era abamu ne mukwaya nga mwebali okitegedde neetuuka show y'omuyimbi wa gospel eyo bagye muyita concert nga ekitone ennyo kale ategese National Theatre katuuza abantu nga 3 awo wena badenjagala webaleka leero wena badenjagala katuuza abantu nga mmeka 3 oba wano ku Filodilo wano waliwo holi gye batera okukozesa nga abava mu chaachi yaabwe yokka basobola omumala okujjuza oba ekisaawe oba wona wabategese naye neetuka concert wallahi n'otabalaba kati tosobola kinenyeza abasumba anti tosobola kinenyeza abasumba naye kyemmanyi abasumba baffe abalokole in most cases bw'oboogera abantu bawulira kati ntuuka ntya ku show kati kusummarizingire nga nina abantu 79 naye nga church gye nsabira etuuza abantu emitwalo 3 musumba oluusi kikujjako ki ogamba nti bannange ono omwana asaavinze church emyaka emeka ate buli sande abaawo saavisi yaffe eddako eri Lugogo tugenda wakopi Bly saavisi yaffe eddako ffenna tugenda yingira emitwalo ebimekemeka kubanga ku overnight ng'omwaka guggwako bazisaba ne bajja kinnyonnyole tewali church era omusumba bw'akikola ate aba avudde ku mulamwa era kiba wrong tewali church esaba abantu ssente kuyingira kusaba for fellowship or service tekikkirizibwa abantu we bajja mu church ate ekivulu oba osabye eki sente genda mu maaso kati omusumba ajja kuyimirira agambe bannange abantu ffenna emitwalo 3 mbadde nsaba tugende tuwagire kupi Bly naye okuyingira kwa mitwalo 2 ku bantu abatudde mu kibiina emitwalo 3 90% bazze lwa bizibu njagala ontegere bulungi sigamba nti bwekiri naye kale tugambe abantu abasinga okugenda mu kkanisa buli omu aba alina kyasabirira mukama ansabirira school fees mukama ansabirira rent okitegeera kyaki ezisinga kati igwe bwojja n'ogamba omusumba alina ekibiina kya mitwalo 3 lwaki yalanze abantu bajje mu kivulu kyange ne wajjayo abantu omutwalo gumu oba amano 15 oba naawe oba immature ewuwe egendewo omusumba oyo bayingirira bwereere okitegedde tuwaayo ekiweebwayo n'ekimu eky'ekkumi nabyo si byampaka tewali gwe bateeka ku mmundu nti bw'otaza sula tosanga nga bo babbaawo nsa ku mulyango bw'otateeka wano kimu kya 10 toyingira bw'otawaayo kiweebwayo toyingira ate ku kivulu kiri different nga naye mwennyini tazze kati wekijjira bwe kiti musumba kati wano we wali nti abasumba abamu abasinga bambi yakuwagira nakuwayo n'akasente n'alanga nja sinyagala bayimbi ate abato bakitegeere baleme kubanga bangi bakikolimiramu nnyo musumba teyampagidde abantu nga tebazze bambi talina right ebalagira ku mpaka obukire bangi abayimbi bangi n'omanyo n'azabiramu n'olaba ne video nga musumba ne musumba yennyini n'akola ne drop n'akola ne video eyita abantu era ne batajja tosobola kinenyeza musumba obuzibu bwe bujjira we wano nti musumbawo takulangiddeeko takuwagidde kubanga omusumba asobola okugamba naye nyinza obutabaawo naye kwatayo buno obukadde 5 obeeko kyotereeza okitegedde takulangidde takuwagidde awo abantu batandika okukolima naye omusumba waba abikoze ebyo abantu ne batajja you can't blame it on the people crowd zetulaba mu makanisa abantu abagobereranga Yesu tebamugobereranga kumwebaza lwa bulungi olaba be yakolera obulungi 10 kwaddako abantu abasinga kino kyenjagala tutegeere mu makanisa kale waliwo abagamba kale kanisa ey'abano yo talina bizibu nnyo naye njagala okitegeere from me nti 90% abantu bemulaba mu makanisa babaayo ku lwa bizibu osi lwa bizibu oba lwe byetaaga oba bye basuubira mu Mukama okitegedde
nja kukozesa sijja kukozesa example ku bantu bajja naye njagala nkubuuze tukozese common logic. National theory tuza abantu bameka nga bisatu byokka church eba ne services mmeka anti alindako nkwata mpola nebweba inanya anti wuliriza nedda wala kintu kyenjagala okulaga nti kikola church eba ne services mmeka kale nga depending on church baba mubiri naye nga awamu ku Sunday emu tusobola obeera n'abantu omutwalo gumu. Kyogamba tolabangako church ng'omusumba agamba nti nina wano tickets bisatu bwe ziggwawo nga ntandika era kiba kibi wuliriza kiwagira onti nsoko mpulize ndi mukopino tokirabangako kibaddewo nkirabyeko ensonga emu. Kyogamba bw'oba olina service eyingiza abantu 15,000 tosobola mu bantu 15,000 tuganye 90% bajja n'ebizibu abantu 3-4-5 according ku bayimbi ba gospel venues bategeka ng'ovudde ku bino nti mwe muli b'amaanyi otegeka naye abayimbi ba gospel bategeka venues ng'omwana yeetaaga abantu 5 la bonita y'abantu 700 naye ng'omwana kyaki mwava erimu abantu omutwalo gumu. Kyogamba abantu 700 basobola okulema ewaka gyova ekyo nkikunnyonnyodde bulungi anti nkitegedde naye tekibalansinga unfortunately that's the reality nga bwe nkugambye nti omuntu atali machuwa yo yajja okunyiiga nga musumba amukoledde bino ebibiri bye nkugambye musumba ayimiridde katuuti n'akuyitayo bana Alan Cruz jangu wano bane muvubuka wa fona atuwagidde nnyo asavinze mu kanisa eno njagala tumuwagire ekyakikoze akutte kasente ke okitegedde akuwaddeyo akasente n'osigala ng'ogamba nti kanisa ng'ate yalanze abantu bonna obala okitegedde kyenjagala otegeere kiri bwe kiti pastor nga pastor taina he can't force people. He can't force. Bwembanga ndi wa munju abataata waffe. Ati yes, kati ye kati kino kyekugambye yakoze kyasobola ekiri mu mikono gye. Oba ontegedde Alan Cruz njagala ontegere bulungi. Nja kutegeera mu comment section. Yakoze kyasobola. Nze kanku example ku Biblai. Nze musajja mukristayo. Ina onkuweyo kana akantu. Olaba psychologically. Expectations z'abantu most times tezimatchinga with the reality. Kino kyenjagala otegeere. Expectations z'abantu tezimatchinga with the reality. Gawe nkugambye nti abantu abatali mu kanisa bwe balabanga omusumba atuzizza ekibiina kijjuzza abantu omutwalo bo balowooza nti oyo musumba asobola okukomandinga nti kati mwenna nga mutudde wano omutwalo mwenna mugende mu kivulu kya gundi. Kyenjagala otegere kiri bwe kiti omusumba ayina limiti ye ayina waakoma kale ekyo kitegedde kati ye bwakolera ekyo abantu still ne batajja tomunenya nnyo kati olina kunenya abawagizi bonga bo naye comment section ejja tulamu kakyo tujja sulawo naye kyenjagadde example kyenjagadde okuwa nze ni mukristaayo ama protestant nkirabye nnyo ne mbakatuliki tugenda mu Christmas season wabayo Christmas carols mu bifo ebyenjawulo ndabye ku ba Reverend nga bayimirira ku bituuti ne bagamba kwaya yaffe tugenda beera wali eri tulina Christmas carols bannange tuleme kuswaza kwaya yaffe tugende tugiwagire mu kyalo aba Protestant ne basituka ne bajjuza nga Reverend yayogedde oba father lindakewo ngano nagenda nzikizangu kusala ekirimi nikamaliza no bana basemba ezo gundi ziba mmeka inaya bakola ezo shows mmeka inaya anti uliriza ngenda kikuddamu ne tugenda mbasiramu Sheikh nasabisa ku Friday nagamba naye basiramu mwenna seeka mugende mwagire Haji Haruna mubiru ali ku Serena fenna tugende
era ku Serena n'olaba hijabu n'olaba kanzu ezigona Serena nejjula ya now bombuuza ekibuuzo kyombuuzizza nti gundi ezo ziba mmeka mba njagala nange okubuuza mu church osabira mu church abayimbi bameka bakola concerts mu church ya mu mwaka kyenjagala nkutegeeze abalokole in the whole Christian fraternity fa bakyasinza okukuba ebivulu njagala nkuwe scenario nange kennyini ndi muyimbi naye nange kennyini sisobola kubeera ku buli kivulu kya buli muyimbi munnange si lwa nsonga nti sente si lwa nsonga nti I can't physically be there kubanga biki bingi kati njagadde Alan Cruz otegeere njagala otunuulire ekkanisa eno buli kivulu kya mulokole ekitono tusaba mutwalo gumu maama njagala olowoozeemu ku sengaawo oba maamawo ate waliwo nekino ekya preference nze njagala Twina Herbert abantu abakulu balina music gwe baagala nze Twina Herbert bwayita era ne bagenda nange Kupi Bly nyina beyapiiringa tu oba abavubuka katojja kunenya ogenze mu church y'abantu bakulu demography y'abantu bakulu olanze ekivulu kya ne batajja toba oba toli fair ng'ate bwe banalanga ekya Joseph Segawa bagenda kugenda ki bamuwagire so ekyo mulimu gundi nyingi ekirala because ebivulu byaffe bingi okusinga ebyaba Anglicans and Catholics okitegedde nti kati kankuwa example ya Fanero almost buli Thursday wabayo fellowship singa sichi buli Thursday bandi badde balanga ekivulu oba kyegera kye mugamba kubanga yemu ku ekyasinza abavubuka abangi kala baagala ono music owaffe owabavubuka wali groovy ya kati nabo basaasire leero mulanze banaye mugende muwagire Kupi Bly emitwalo 2 n'agula oludako mugende muwagire Vixen 2 n'abagula mugende muwagire Titus Kuteesa n'agula bona leeta omulala ng'ono ye tezimugwako okyegera so kyekiri kyenkugambye tosobola kinenyeza ki musumba expectation yeru akuba olaba musumba atuuziza abantu netagayo omusumba kinnyonnyola ngenda kyazayo omusumba kulemye bulemi kukiriza ngenda kyazayo omusumba era woba omusumba ali eyo bambi mu bulungi ng'oli weringa okukinnyonnyola kati leka nze nkubulye n'ekirala n'abasumba balina eno issue nga bwe nkugambye expectation omuyimbi yajja n'alowooza lwakuba kyaki etuuza abantu mutwalo era ne tulowooza kyaki erabika ekola ssente nnyingi ekiweebwayo kirabika kingi naye gwe toli admin weeyo church tomanyi how much they spend to run the service kino tulina okikkiriza omuntu alina ekkanisa yaffe Heaven Bound tulinga mu bantu nga 150 on a daily service you can't expect our expenditure okubeera nga eya Fanero oba ani abatuuze Pastor Kayanja abane batuuze abantu emitwalo 3 emizindaalo gye bakozesa abantu emitwalo 3 okuwulira si gye tukozesa amasannyalaze ge bakozesa abantu emitwalo 3 okuwulira si gye tukozesa kati gwe wona ajja n'ogamba Pastor Kayanja atuuze emitwalo alina okuba yafunye ssente nyingi lwaki tampaayo oba just immature okitegera so n'abasumba balina issue zaabwe kyekiri kyenkugambye nti waliwo abayimbi abakiringa bakifuula nti teeka nti musumba alina kumpa tewali kubanga ekyawula ku bayimbi ku aba gospel nti ffe tewali yakufoosinga kujja kuyimba kyekira kino kyenjagala don't make your ministry become a burden to people nze bwe nali ntandika oyimba tewali gwe neebuuzaako era nawe wali yampita obogana okuyimba ew'omuntu oba oli ku lulwo kyekino kyenjagala omuyimbi ategeere feel at peace gwe ministry yo ogikoleraani Mukama bw'owulira munda kituufu bampisa okuyimba emukono bampa emitwalo 5 amazima tegimmala kuva wano kutuuka mukono nina okwambala nina okusaba amafuta mu mmotoka togenda tuulukakale tokkiriza te musumba kozesa oganye era kati gwe tokyaweereza
intimidation tekola mu muntu ali machuwa mu Kristo gwe kasitoba at peace ne mukamaawo n'omanya nti ekituufu kiri nti mukama otabe sisobola genda feel at peace kati n'abasumba nabo tuleme bassa ku mundu bw'olaba ng'omusumba this conversation njagala njigatteko ko omuyimbi omulala wa gospel tuuleko ko wano nga tuli wano njagala nenfuna musajja wange oli Kenya ali ku kibanna yafulumizayo tune empya ne Papa San oli Kena Mot mwagala nnyo naye agizeegizeemu nga bwe nkugambye just kiri nakyo kati oli Kena alina ebyo bye yannyonnyola ne ŋŋamba musajja nga mutuufu kyo kituufu kayeetuire ku resort ye kyo kye nkugambye it makes sense era njagala basumba bakitegeere nti baleme kulowooza nti abantu batuuka butuusi anti bo buli balaba nga tokyaweereza ne balowooza wagwa naye waliwo wekituuka nga tekikyakola sense kati nga ffe tukkiriza nti famire yo ye first responsibility yo kaabe musumba so okunigirekitinga famire yo nti oweereza nnyo oli nnyo mu buweereza famire yasuze enjala lwakuba ssente ozisevinga ogende oweereze ekyo mukama takisanyukira okitegedde so bw'olaba nga if you see tekikyakola sense naye kyenjagala okuva waggulu nga maliza nakyo kiwe ekiti nti nze nyina testimonies nga mukama alina byankoleddeko abantu abamu bajja kwebuuza lwaki ku Bibulayi lwaki akyayimba lwaki olumu ayimbira obusente obutono kubanga nze mukama alina byankoledde okitegedde byemmanyi byendishuwa nti abinkoledde because of my ministry kibajagambye nti osobola okufuulinga abantu naye tosobola kufuulinga mukama ye mukama amanyi sente ziri mu nsawo yo okitegeera era bw'amanya nti bakuyise ku kivulu omukazi oli bambi bali mu kusondera oli mwana bagala bamutwale cooperation y'omutima naye ku Bibulayi bakuyise oyimbe naye tebalina ssente ninga mukama akimanyi basobola okuyita nga tolinamu ekyetaano ne bakuyita nga olinamu n'ekyetaano kati mukama waba akimanya ekyetaano okirina n'ogaana tekimusanyusa naye bw'akiraba nti tolinaamu ate na tekimunyiiza oli okitegeera so nyebangambye gwe ng'aweereza make sure as long as you are at peace with your God who you serve be at peace with your ministry sisukawo wano cruise exclusive kwe tuli comment section eyo nkulu nnyo n'abaana ba TikTok ensonga zetwogedde temuzitema mubi manyi omwana ajjakukwata kiripa agitemere ewantu but anyway tuli ready okuddamu kyonna nga kyakabi man thank you so much webale kunsalako webale tulowoozaako amina tuli wano ku Yimba Uganda it's an organization ndabyewo abaana abali ku byalaani ndabyewo abaana abayiga emirimu gya saluuni koza bigere ekola ki kusiba mbiri byonna manicure pedicure biki ye bayigira mmeka bwerere so yes so you just come NGO eno engeri gyekola tuyina it's a target ya kuyamba nga nkunyumiza history yange kati wano ministry weyingiriramu nti inze ministry yange nze mukama yanzija yatujja mu nkere omuziki ne gunzigulira enzigi opportunities kati waliwo we natuuka nga ndaba nkoze ntya okuddiza community twatandika nga tugaba ebyo Christmas ndoza ne mu COVID mulato tugabagaba nnyo emmere Christmas na biki naye ekyo tekiri sustainable omuntu gwowadde emmere leero enkya egenda kuggwawo era alinda omuwe so katawo academic background yange weyingiriramu okukola projects eziri ki sustainable ekizibu ky'abavubuka abasinga bava mu kusoma abamu nga beeyagalidde abalala nga tebeeyagalidde kati omuvubuka omukulu nga nze tosobola kuŋŋamba ate nzireyo nsome S2 naye bw'ompa skill ekintu kye nsobola okukola n'omukono n'enkiyiga mangu ate kisetinga obulamu bwange okusinga gwe yandimpadde ojja nompa emiti gya muwogo wano n'endyako ku olwo enkyanja kujja tulina believe wano gye tugamba nti you should teach somebody how to fish than giving them a fish kubanga bw'omuwa ekyennyanja n'alya enkya agenda kukutunuulira era ogenda omuvubire naye bw'omuyigiriza okwevubira oba omusetinze for life so kye tukola wano tulina income generating bawe ennamba eyandyagadde obeegattako okwegatta mu baana kati omwaka guli mu kuggwako kati nno amazima amatuufu sigirina ku mutwe naye they can find the offices so every year we
teach about 50 students. Tulina limit, of course, tetusobola kusomesa kubanga tuli very strict on the amount of knowledge jetugezaako gawa. Twagala kujjuza wano obirabyeko waliwo abantu bena basomesa okutunga balina abantu 10 balina ebyalani 2. So ekyo kiki twagala omuntu ave wano babatono naye nga bayigidde ddala nga they are set. So we can only take on about 50 students a year. Tusomesa omwaka tuba tusomeseza abaana nga 10 kubanga tusomesa 6 months. So but they can always come and register mu wano ku offices zaffe. Kati tuyina 2 tuyina abasomera obwerede tuyina wene bana abakolamu nze njagala kuyiga kutunga njagala kuyiga kola buno buntu tuyina aba weekend abo basasula buno mubwekolera ebyo bisinga nga wobirabye. Kati abo ate abo kosi yabwe banyimpiko kubanga basoma weekend ba corporates basoma only ku weekend. Kati abo basasula they pay about 1 million shillings. Naye era ogenda okulaba kubanga n'ekirala abo bo baba basomako naye kati ono omwana omuto oba muto nnyo abamu ba dropping out mu masomero okuyigirizamu adult education course naye wanvuwamu naye bano abasomamu obolaba nga kyanguwa kagamba course kale saagala twanvuwe nnyo naye byebyo by'olunaku lwaleero saagala kusukako olunaku lwaleero fonna muse bulungi mwera Kikutwalira obudde bungi okwekolako naddala bw'otuuka ku kukola akasige teweraliikirira. Prem Touch Makeup Studio be bakugu mu kukola obusigo obuwangaazi mu bika eby'enjawulo okuli microblading nga kano kawangala okumalira ddala emyaka 3, microshading nga kano kawangala okumala emyaka 5, saako ne combination ya microblading ne microshading. Ku Prem Touch Makeup Studio tukola ne facial okendeeza amasavu okuggyako obusundo, tattoo tukola permanent hair removal okosaako ne body waxing. Prem Touch Makeup Studio tusangibwa ku Ginger Road ku kizimbe kye Toban Center omwaliriro ogusooka Suite 51, 52 ne 53 nga wakava ku Food Hub. Okumanya ebisingawo kuba ku Note 755 536 697 oba Note 773 878 669. Prem Touch, where beauty meets precision. Esimu kasiaka nukankwanjulie mamiga jesi abakola emiramu education gajesi zonna mu Uganda baina tablets z'abaana zonna mu bikanga syamusanga apo oligimo ate nga baina n'esina keyboard baina ebimotoka by'abaana ebimundu eshawa bags z'abaana bottles container ngo gasseko ne building blocks baina headsets z'abaana baina smart watch zonna ate nga ziri oligino baina wireless charger ate nga basisinkanibwa wali ku Pioneer Mall eduka li PA11 ate ngosobola bakubira ku 0703 09 gambye ekikwasagana education gadgets zonna oyina kwekwata mami gadgets kubanga yasinga. Wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyoyota ensusu. Tukola facial ne tukupepeta ka face ne kawewera nga aka baby. Tusiba n'okola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa. Tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiyo mulala. Tuli muyenga ku Tank Hill Road okulira na Italian supermarket mu basement. Esimu tuli ku Note 726 682 953. Teweerabira saluni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty. Nkwanjulira ekizimbe Yucha Heights ku Ntebe Road kuliko ekifo abaana we bazannyira ekiri munda giyite indoor kibayita Yucha Kids Paradise. Ekifo kiri safe ate kya mulembe nnyo era buli muzannyo gw'abaana mweguli. Kuliko Yucha Kids Corner edduuka ly'engoye z'abaana omuli buli kalonda yenna omwana gwe yeetaaga okwambala okuva ng'akyali mu lubuto ow'olunaku olumu ayavula atengerera atambula okutuuka waakulira taata ne maama basuubira okuzaala. Yucha Kids Corner ebintu byerina sizoni eno birungi nnyo era buli mwana kye yeetaaga bakirina ate nga ku bbeeyi ensaamusaamu. Ekizimbe kino kiriko ne hotel gye bayita Yucha Hotel and Suites. Erina ruumu ez'omulembe nnyonjo ate nga abakozi bafaayo nnyo. Abagole mujje mufune obulamu obupya ku Yucha Hotel. Tuli wano ku Entebbe Road. Bw'oba ova e Kibuye tuli opposite Book House awali Zion Offices. Ate bw'oba ova Entebbe tuli Kibuye nga tonnatuuka ku mafuta ga Total. Kuba ku ssimu 0743 92 17 61 oba 0765 52 00 38. Jangu otulambuleko ozuule ekipya.